Abatuuze abawangalira mu bitundu by'e Lubaga, Nansana, Kawempe n'awalala be balojja ekizibu ky'ebbula ly'amazzi ge bagamba nti gababuzizzaako obwekyusizo nga kati abamu baakendeeza ne ku mirundi gye banaaba mu lunaku. Bino naffe olubitegedde ne tubissaamu engatto okutalaga ebitundu eby'enjawulo okwetegereza embeera. E Kasubi mu Masiro zooni taapu eyimirizaawo essomero lya Church of God Nasaland Primary School ebadde kumalako ekyagala anti amazzi gabadde gatwala ebbanga okuvaayo. Abatambuza amazzi mu bitundu bino mu kiseera kino bali ku mugano anti buli kidomola bakitunda wakati wa nnusu 1,000 n'1,500. Nosanga nga gye wandibadde okukola gwe ng'omuntu omutuuze tosobodde kubikola kubanga amazzi tegaliiko. So kizibu kino kinene nnyo eri abatuuze b'e Nabulagala. Oluusi gabeerako emisana ate ekiro ne gabeerako nga okoma ku ssaawa nga 4 oba 6 awo bugenda okukyanga. Tweyongeddeyo ku taapu endala nga w'amazzi gaakakomawo wabula batubuulidde embeera gye bayitamu. Era we mutuukidde wano mbadde siina mazzi naye kati gaago gaakadda. Mugenda ne munoonya amazzi ne gabula n'obulwa ekyokufumbisa kaakati nga muffe nze sisobola genda ku luzzi era bwe mba sigafunye baana be bagenda ku luzzi. Kyokka bano bagamba nti amazzi gano gamala akaseera nga tegaliiko ate lwe gakomyewo ne gajja nga gajjudde ebikyafu ebitagambika. Ne bw'oba ogafumbi era gaba sitiiru gawunya eddagala okiwulidde ne wano ku taapu bwe gaba gasenebwa gaba gabaamu eddagala naye nga oganywa n'owulira nga ddagala lyerere lyonywa. Ku luzzi olw'omudumu bagamba gye batera okuddukira kyokka naye okufunayo ekidomola ky'amazzi ebeera nsindika gano mu biseera eby'okumakya n'olweggulo anti oluzzi balina lumu mu kitundu eky'e Nabulagala kyokka nga lugabanwako ebyalo ebiwera. Era waliwo amazzi ag'emidumu naye gabeera wala era ebiseera ebisinga ekyo bwe kituuka ojja kwetoloola nga abantu basimbye layini ne zifuuka layini. Bw'oba omusajja yandekedde mutwalo nina okutoolako nnusu 1,000 oba 2,000 bandeetera amazzi ebidomola 2 bya 2,000. Emmengo obulumi bw'amazzi bwe balina tebwawukana. Abawooto oba tebakyasobola kuddukanya kitongole ky'amazzi bakite. Ffe tulina obusobozi nga bannansi kusobola okwekolamu omulimu. Goloza sako zikola ki mu nsi muno? Amazzi gatufuukidde amazzi. Laba ne make-up yenna akulukuse oluviiri olwonna ntutadde ku bbali ndi ku mazzi bannaaye. Gavumenti etuyambe. Ennabweru yo tusanze emmotoka esomba amazzi ng'eva kukimira ku baayo abeesobola okugabatuusiza ewaka. Kati abakulembeze bagamba nti ekizibu kino kisusse okukaabya abatuuze. Twagezaako okwogerako National Water National Water netubuulira nti negenda kukola reserve ku lusozi lw'Erugoba naye ekyo bakyogera myaka nga 2 emabega naye bo bakoma kwogera bwogezi. Amazzi gamala wiiki nga tegaliiko oba omwezi kyokka era bbiru n'ejjanga ezitowa kati kyesimanyi mu payipu omwo agajja gasigalira abatuuze be bagavunaanyizibwako oba sente ziba za gavumenti. Kyokka okusinziira ku b'ekitongole ky'amazzi ekizibu kino kyava ku masannyalaze agaavaako mu kifo awali pampu y'amazzi e Katozi wabula nga mu kiseera kino kyanogeddwa dde eddagala. They gave us emergency power to the Katozi plant, but the emergency power was not enough to run all the pumps. So instead of being able to produce 90 million liters of water per day from Katozi, we were producing about 45 million to 50 million liters of water. So, but I have good news. The power was restored yesterday. We are now pumping full blast. Ono atubuulidde nti abawangaalira mu bifo eby'ensozi be bamu ku basinze okukosebwa olw'emisinde amazzi gano kwe gatambulira. Bano bagamba nti balina n'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 4 ze bafunye okwongera okubunyisa amazzi mu bitundu gye gatannatuuka basobole okwongera ku bungi bwago mpozi n'okuzimba ebifo we ganaaterekebwa. We are going to do 72 kilometers of pipes. We have already started working. We are going to put a reservoir in Kaburengwa. We have already got that land. In Bulenga, in Nansana. So that work is already going on. So Ronald Disemvuma, NTV, Akawungeezi.